Mukusaga bamu wakoze eki. Omukulu. Ngai wasigo kutegeera iganga. Obera kwa batuwuliriza kiki kyatakoze. Kakubulireko olaba. Iganga yo giraba. Wuliriza baba. Igango giraba. Mpana dobe lukwenda abe parliament yakole ki. Wuliriza anti ndikuda. Ekiseera Panado kyamaze mu parliament tukirize tugaleta aweereza. Era abantu beiganga sebo buli olucha bongera okugeziwala tulikujja kutereza amawulire ngiye nawe nikwenda nkobera kube mupibo abalaga ne busoga gwoko botyo nakoze akole ne kitundu kiyakola kilo tuli ku Panado so bologedde ku Panado ekikoba tobaidi ochikoba tobaidi balabuse katika kulwani nongole ndikwenda nkobere chichi Panado kye yali suppose okola kyatakoze omwedukize oti takoze kiri mwidukize mu parliament wali omuddeko ngayogera tusokere mu parliament ayogedde ki ni wo wasaba okulongoza egwalire na kavule ayogedde ki mu parliament kulage clips kuno Panado ne yavwa ku extending edwalire na kavule n'okutama bizimbe ebiyaka olaba byonna ebikoleddwa iganga Manyiga Minister Bwino Fred Kyakulaga ne Kasauda Kawomali bawo. Kyakulaga achikira iganga. Ono yena. Alobinga leta mu district ye. Yo taidi bireke. Manyiga abantu aba. Yo taidi bireke. Okoyo wondi nani? Sauda Kawomali bawo. Buli kye kiri mu bingisa bako bati fe. Ne minister. Ife akumalia musefu Bwino Fred Kyakulaga bali aba. Bebasakide district. Bali kyende kusaba. Panado nekabagangula aba bakolera iganga twikiriza so ekatuga twagana nenga 16 tujje kumawulira kaluluba mazo kalanga abo bo tukobye kubo mention twagana ne wano nekabagangula twikiriza so abantu bega toddamu kubabuzabuza kakati amawulire agafa ekayonga waliwo akalwa kali okunyoka wakati wa mukyala gwe bata Jackin birungi mukyala wa muwala wa Kalangwa then ne Aida Nanta Berios oleteko no weni yupigo baita nakwedde Aliet akalwe kayunga kali kunyoka bona bali basatwaye ba amani kati Nantaba agamba nti ekifo tasobola kumala gachitayo butayo kuchireka nkivuddemu alina okuteekawo amaanyi wadde bamukunyakunya mu kaadi jukira Jackin birungi agitwala ali mu kujja amazeekera ku mulundi guno atandise okutambula mu bitundu ebyenjawulo ali kusinkana abantu babulijjo nakwedde agamba ti nange wendi wadde oli mwanziba wendi nkomyewo Nantaba ni Kalangwa kaja mu maiso ni Kalangwa ayabala byayitaka ebyo era Kalangwa tibamuni wala wale museke Kalangwa ale museke yabasuubiza entera mwafiirwa ente kuba Kalangwa yali ajja kubaga nusubula ayidde kuba amatagale dende bwaguga ekyasinga okumalamu Kalangwa amaanyi kwe kulaba abasajja kati nga bano bamulwanyi kuba bamulwanyi batula mu nkiiko ze wano ng'ateesa byagenda okola naye nga mulwanyi akutte ekipande kya Anita Amongo kyali kyandawulo ati wuliriza kati bamulwanyi bamala okulonda ba Amongo ne bava anti wuliriza anti byali byanjawulo bwe yakwata ekya Amongo ate n'amala nadda eri ku b'oponenti bwe otegere ng'agamba nti mulwanyi yes tukkiriziganyizza nti ekipande kyange agenda okukikola kuba yakwata ekipande kya Kalangwa yali mulala nnyo Suka kama ti ani yakiriziganya ni Kalonga najo gema kipande mwe abeni ale mu abejjinja wano mpegano ni wo wakigema era bali ba NRM na abagema kipande kya Kalangwa yagamba nti kati bagati abeni ale mu mwamulyamu olukwe otawaliriza mulirano wange otamuwaliriza Kalangwa takoba obusado ono ndaso mubona mu ebituli olikwogera ku mulirano wange atayogera nga ku bigambo ebyo gwoliko bambo Kalangwa agamba era sebo yevumanya abeni ale mu bano abejji Kalangwa tiyevumenya edina tene yali likumulonda bano beatula nabo mu bamusubize alikunonya kalulu ka Museveni mwami Kalangwa era azira buzibu era azira buzibu aliko bati ekibina twendereye akalolo akali eruguka akanabirye Aneti Katayire nani abale bamweta batya abale baba bamweta batya bamweta opponent we bamweta batya ajovayo aja kuvayo ayikujja kuvayo alikogera ebigambo bibitirivu ino ayenga bana luka bakobati ekimala tukoyo okutuwa obuso bw'enkoko muni fertilizer tiwajja kutulobingira busa bwa nkoko sebo bali kwenda netinabire buli wojja bipande induru embutu buli mu center jakuruuko bene kiri eruuka yodaka kasa kakasa netinabire amani gaino gasinga gefunza mu kiga tatambulaku ego bagayige ayetene uli okulodo nayogira ku anetinabire kidi yabono obata ninge yeri yamawo abona bintu buli lwogera ku bantu abawanguzi Linda
leka ndete Alex Brandon kintu